mwaka wa 3 n'ekitundu omubiri gwe yali minisita w'ebyobulambuzi Maria Mutagamba gutuusiddwa ku lutiko e Rubuga gyegusabiddwa. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwamu Ssaabasumba wa Kampala Dr. Spian Kizitolwanga. Sanduuko omuli omubiri gw'omugenzi eyingiziddwa mu lutiko ebadde ekubyeko abakungubazi era okusaba bwekutyo ne kutandika. Mu kubuulirira kwe eri abakungubazi, Ssaabasumba Lwanga ajjukizza abakkiriza nga bwe batasaanye kutya kufa kubanga kwalambikibwa bulungi ne mu kitabo ekitukuvu. Human life, as you are aware, is full of contrasts. It is to be enjoyed to the full and is intended by God to be fruitful and prosperous. But we should always remember that it is transitory and could be full of trouble. Kabona wa Mukama kyokka atendereza Omugenzi Mutagamba olw'okuba omwesimbu mu nzikiriza ye ekyamuviirako n'okubako ebikolwa eby'ebyewuunyo bye yatuukako. 1961, when the then Archbishop here was working out a program for the canonization of the Uganda matters, Mutagamba was a witness to the second miracle. When sisters, white sisters, who were working in the hospital, got cured miraculously of a disease which was like HIV/AIDS, which had no medicine, and Bishop Misho, who was here in the 40s, asked the people to pray a novena to the Uganda matters, and this was achieved. Wakati mu kitambiro kya mmisa omukungubazi omu awadde obujulizi ku mugenzi obwamuviirako okuwona ekirwadde kye yali yazaalibwa nakyo. Obuzaale bwange nazaalibwa nga ndi mwana mulema nga amagulu geewese bwe gati nga amagumba okuva eno ku bigere okutuuka wano mu bisambi amagumba gano gagonda ng'eryenvu erigenda okuvaamu omubisi. Mutagamba oyo bwe tuva ku kyalo ekimu abakulu bwe baayogera ekigambo ekyo ne baga tunajjawo omuntu gwe tunaasobola okussa mu noveena yaffe. N'abaga nti ku kyalo kyewaffe waliyo omwana omugogge naye ku lunaku olw'omukaaga olwa noveena yagenda okudda ku 6 okugoberera omwana gwe yalese azazise. Olwo yamusanga ku wankaaki y'ekereziya. Ku bantu bonna abakunganidde wano okusabira omubiri n'omwoyo gw'Omugenzi Maria Mutagamba ku lutiko e Rubuga ku myaka 65 gy'amaze ku bulamu bw'ensi eno, bangi bamwogeddeko ng'omuntu abadde omukozi ennyo era alafubanira okulaba nti aleeta enkyukakyuka mu bifo byonna ebyobuvunaanyizibwa byazze abeeramu. I thank God that Maria accepted to come and work for her country. She saw that as an opportunity, and when she came to work, she really came wholeheartedly. I remember clearly when a student was killed at Makerere and we had to organize and mobilize to demonstrate to Idi Amin that things were not right. She was among the girls who were not afraid of joining us, the leaders, to walk through Kampala to go and bury our colleague. It was her compassionate and kind spirit that loved unconditionally. It was her passion and untiring spirit that kept on going when most people would have given up. It was her forgiving spirit that was slow to anger but never held a grudge. Mutagamba nga yakuguka mu byanfuna yafa akawungezi k'olw'omukaaga mu ddwaliro lya Keesi oluvannyuma lw'okuddusibwayo ng'ekirwadde kya kkookolo ow'ekibumba kimubala embiriizi. Mutagamba aweereza mu bifo bya gavumenti eby'enjawulo omuli okuba minisita w'obutonde bw'ensi, ow'amazzi ssaako ebyobulambuzi. Nga tanneegatta ku NRM, Mutagamba yali mpagirwaga mu kibiina kya DP. Twasalira okuba nti yava mu kibiina naye ekyo twasigala tukolagana naye bulungi ng'omuntu mu buntu ng'omuntu omwesimbu kuba teyali muntu wankwe. Badde akola emirimu gye nga teyeekubira nga naawe amutumye omulimu oba mugumu ng'omanyi omulimu agenda gutuukiriza. Olunaku lw'enkya omubiri gwe gwakuleetebwa mu paalamenti ababaka gye banaagukungubagira era oluvannyuma gutwalibwe ku kyalo Gamba ekisangibwa mu disitulikiti y'e Rakai ng'eno gy'agenda okuzikibwa ku lw'okusatu lwa ssabiti eno. Julius Senkandwa, NTV.